Yeah man, guys, good afternoon. Musibe mutya abachali bange, journalists present, the TV stations present, and radio stations present, and bloggers association present. Yeah man, amanya nedobozi wa Ikibenda the boys attend the first on every girl's agenda kubo muziki ngatatunda ngeni. Era paka last sigenda kuikola kubitunda. Yeah man, chituzano lwalero we have a new song coming out. The writer Umbrella luli kwemu kunyimba ezibadde ku album yaffe era nga twagala okutangaza ku bantu baffe nti olugendo lw'album lukyakola ki lukyagendera ddala mu maaso. We are still promoting this album era nga twesunze nnyo ebijja naye tusooka ate tukole ki nga tunagenda wala nnyo twagala sooke twebaze munzikirize mweno saawa yennyini sooke neebaza abawagizi baffe abawagizi bona abagenzi ne bagula album. Kino ekintu kino twakitandika ng'abasaaga mpaka records.co.ug ekintu ky'okugula album okozesa simu yo mobile money oba visa card yo eya bank. So netukigezesa twakiwayamu nga tiimu nekisusse nekituuka ate nga kikoze eki kikoze bulungi abawagizi bakiwagidde ng'ate gwe mulundi ogusoose okikola mu Uganda muno. So nebazanya abawagizi bange bonna Waiki Empire yonna gye muli mani mbaagala nnyo era mbebaliza ddala naye ate ekyenjawulo njagala okwebaza abakyali bange ab'enjawulo abagezezaako okulaba nga basapootinga albamu yange ng'omu agamba naye Waiki nze wannyimbidde luno oluyimba era lwankubidde Cash Madam ye yaŋŋamba Blood wankubidde Umbrella ne Uncle Austin era n'aŋŋamba nze ngenda kukuwagira muno oluyimba era n'alusponsoringa kyova tulufumiza leero era nga njagala mubiginga up SN Powers, Cash Madam, kwagala nnyo mami, kwagala nnyo baby, kwagala nnyo kyali wange nsiimye nnyo era nga man big up on yourself. Ne bakyali bange bonna abali South Africa, America mwenna ng'oyagala kuwagira Waiki Benda ennyimba zikyaliyo okitegeera nga mukimanyi mwana tetukyayimba. So byonna byonna bigwera kuki ku kadigito oba muntu kwevaamu nga Cash Madam bwakoze n'agamba Waiki zisazeho nkuwagire mu kino oluyimba oluteekeyo. So Friday ja lero tuta officially audio, Friday ja tuta video. Friday zija kuba 15. Yes, 15. We shall be releasing the video of this song Umbrella. Video nungi nnyo yakolebwa Ivash Mpaka Films neyimbibwa nze ne Austin era audio twamukolera wano ne Rwanda. Yes. So kyekisingira ddala obukulu kwebaza n'okwongera okubakunga bannange naddala eri sinze nze kamuyimbi ali mukola albamu abalala bagenda fulumya abalala bafulumya. So kyensaba is twongere okukatiza ensonga eno abawagizi baffe bambi nga muwandiyagadde Waiki Benda ategeke Serena toyagala yingirira bwereere oba tosobola nakusobola osasula nojja nondaba naye kati munaye embeera eriwo tekyatuganya kola ki kola concert. So kyetuteesa is love eyo gyondaga nga ngenda ku concert gireete wali ku website ogenda ogule okitegeera kubanga bambi kyateeka kintu kya sente nyingi nnyo kikolera tekirina kitabo tebina balansinga. So yaman njagala just begayira mwongere ne bakyali bange bali eyo nange oyagala just kuwagira Waiki Benda bw'osobola okunkoonako saawa yonna nze mbawo ku gaadi nogamba nze nkubeeramu mu kino oba mu luno oluyimba osapootinga emaani bintu bya kweyiya maani. So mbebaza naye ng'ate era nyongerera ddala nnyo ddala obakunga kirabo album ekyalina okugulibwa website eri mpaka records.co.ug bw'ogituukako waliwo akantu oba mu Luganda bakiyita batya kapopa akafubutukayo nga wakakeggula bweti bakugamba buy now bw'okaklikingako bot gwe nga album ogikola ki ogenda ku platform bakiyita Flutterwave awo ng'oteekamu amannya go email yo n'enamba y'essimu bw'oba oli wa mobile money. Bw'oba toli wa mobile money oteekawo ki visa card number I think awo ne bakutwala ssente z'osasula mitwalo 3.5 si ze $10 eza America rand ziba make South Africa awo abatambuddeko naye nange ebinange $10 nga 13 atera babuza so ekisinga ddala obukulu just percent obutono naye ate bukola difference y'amaanyi nnyo bwe tuba twekumimu muri waffe. So nkyabakunga bakyali bange yonna oba oli Masaka oba oli Kampala oba oli South Africa oba oli wa mbeeramu mwana wagire ate jjukira ne oba oli mu nsi zaabweru visa card yo giteekamu omwo era ne bajjako zokka $10 bwe ziba pound zibanga 8
euro sizimanyi naye mbiri awo ebityo yaman mbagala nnyo era nga mmanyi kyekirungi naye mbadde njagala bange nga leero nagenda wala olimba lukonemukko okitegeera so leeta sipiika yaggwanga ye muyenga